aba security bayingirira emirimu gya kooti emirimu gya kooti. Nenjagala kumutegeeza nti waliwo abantu bangi nnyo betukutte nga kooti ye batadde nga bamukwata nga yatta omuntu kati ne bamuta oluvannyuma lw'emyezi 3 nga bakamuta natta omuntu omulala bangi nnyo abo. Kati awo sikimanyi oba nakyo bajja gamba tuyingirira njagala judiciary yegatte wamu ne government babeere nga muntu omu nga batambulira wamu waleme kubanga waliwo enjawulo. Kati ekigambo kya okusinga beesibye nnyo ku freedom of speech ya Kivumbi ey'okuvuma First Lady, ey'okuvuma CDF, ey'okuvuma Yoweri Museveni. Kati nze simanyi oba eyo freedom of speech. Njagala okubategeeza nti waliwo amateeka agakuuma abantu bano, agakuuma omukulembeze w'eggwanga, agakuuma First Lady, agakuuma CDF. Kati ekyakwasisa Kivumbi bwe yavaayo, nze sirowooza nti Kivumbi bamukwatira kooti kye yali emutairedde, sirowooza. Kivumbi bamukwatira ekintu ekirala. Era ajja kujja mu kooti. Bwe bamulese mu kooti bajja kutegeera kiki bamukwatira. Nti afande yasuka mu nnaku sawa ezogirwako ssemateeka 48. Ebyo ebintu bye tulina okutuula okulaba nti parliament ebitunulamu ebintu by'okugamba nti omuntu tajja kuweza nga ssaawa 12 oba ssaawa mmeka kubanga bireese obuzibu bungi. Omuntu mba temunnaba kuzuula bwino nga kooti emuta. So sawa yona kati bw'obanga oli opposition ng'ekyo kye kikuyamba nti freedom of speech, kuvuma nalwesa ebyenda, okuvuma nalwesa amawugwe, okuvuma nalwesa ebiwoowoolo, nti yeyo freedom of speech. Ekyo njagala okutegeeza tekijja kuddamu kubaawo. Abantu bakitegeere nti tojja kuddamu okuvuma. Nze simanyi we bikwataganira n'eggwanga lino. Freedom of speech ebyokuvuma president ebyenda bye oba engeri ebyo ebintu bwe bityo tebijja kuddamu kubaawo. Era omuntu alowooza nti freedom of speech yakuvuma, n'abanna bonna b'enyalemu abavuma kati abantu bajja kukwatibwa. Tekijja kuddamu kubaawo kubanga nze ndaba waliwo ekitali kituufu. Oli bw'abagamba nti freedom of speech nti yeyo eya Kivumbi gye yakozesa. Nabadde ngamba abantu kubanga waliwo ebintu ebimu omanye ebyo bituleetedde bansonyiwe abantu abalala sigenda baddamu nja baddamu lwe naakomawo. Bwe twagenda okuba enkambi ya Konyi e Sudaani, ebintu bye nabagamba twasangayo kaadi abantu abamuwisingira Christmas, Easter, Yidi nga bali eno nga bantu bikonge byeno Konyi tukwagaliza amazaalibwa. Netugamba abakulu bekikwatako n'omupresident nga mwali nti abantu bano tuveeyo tubaanike nti tubaleke ebyo ebisinza okuleeta obuzibu. Abantu ne balowooza nti eggwanga lijja kutambula bwe lityo, naye kaakati kisanja hakuna mchezo ebyo tebijja kuddamu kubaawo. Okuvuma abantu n'ovuma omuntu omukulu ali ku mirimu gye atavangayo n'avuma abantu. Nze nabadde ngamba omukyale yakuza abaana be ab'empisa. Nze njagala nabadde mbuuza abantu bambuulire gye bawulira Natasha, gye bawulira Diana, gye bawulira Patience, gye bawulira MK nga abavuma abantu. Tetubawulira. Nakuza abaana b'empisa tekijja kuddamu kubaawo, abantu bakitegeere. Kati baba nga yo freedom of speech yakuvuma byenda bya Jeno MK akulira amagye nga gakwasize empisa gabehavinga bulungi, gwe n'ogamba nti kati no tekijja kusoboka ekyo. Fando kambu wadde muko. Muleke system zikole. System ziganyi. President emirundi emeka ng'omuwulira ekololo ku mikolo oba wa ng'agamba nga complaininga ku monitor. Olupapula lwa monitor. Emirundi emeka. Tewaliwo ba minister ba information bali tebaliwo. Kati nze nga lwaki nga nina unity yange eyabawala nga lwaki president complaininga ku unity yange ku kibinja kyange ekyabakyala oba abakyala
bayibeeyisa bubyo babakyala bambala bubyo babakyala neninda bamala okuteeka balamu atambule ajala babakyala bebeeyisa obubi nga ozinze mikono dwaki nga president acomplaininga ku radio 4 nagenda ehoima nakomplaininga ku radio 4 nagenda wa nakomplaininga nenga waliwo minister wa entebe gye bateekawo nga bagamba nti minister wa babayita communication nga wali ICT nga wali nze bwe complaining emirundi esatu commander in chief bwa complaining emirundi esatu nze ngenda bugenzi gye bagijirako nenjijjako ovuga buvuzi n'ogera n'ojjako nenjira bwe cwi so president awagira bano bye bakola ba honorable Balamu tekyetaagisa kubawagira kye bakola kyekyo gwe wawuliddeko nga abayita nedda tannabayita kuvaayo abiwulira bye bakola lwaki nga tabiwulira n'okubiraba abiraba n'okubiraba abiraba nti batuuse ku luguudo ng'oli yagenda nayola etosi yagenda nayola bino ebitaka kwe tusimba ebijanjaalo n'abiwa mu kkubo nagamba eno maramu nagamba nti maramu batuukayo nga gambutuse sigalawo owulidde kati nze ndowooza nti kye bakola kyekyo bagende mu maaso era nze omuntu nja kwewuunya nnyo bwe nawulira nti waliwo ndi mu palamenti waliwo ayimiridde ng'awakanya ekyo naye ate tebeze eyo gye bayita eriyo abakulembeze eriyo LC5 eriyo LC3 eriyo 2 eriyo 1 eriyo MP eriyo RDC eriyo KAO eriyo DISO eriyo DPC bakola ki afande because you suffer so ngene tulina jogirako nnyo bakuma ntebe zaabwe wanje bakuma ntebe zaabwe nga kungubonobera mu ntebe yongo ogikuuma ne bwabawo ekizibu kyonna kyonna ekironaga nti nze kino sikirabye temugamba nti nakirabye tali mu kulabisa bitongole bya gavumenti abirabise nze nazimbako essomero nebe twali tuligulawo eyali minisita wa education teyajja nti sayita mu mateeka mwaka kyogo njagala kudda mabega teyajja then ebiseera ebyo sayita mu mateeka nga nzimba eri essomero naye amateeka kyegannemesa nga bureaucracy nga muyitirivu nnyo nga bwemba nalizimba n'okulizimba nga wayiseewo emyaka 10 olina okusooka okulaba gundi olina okusooka okulaba district engineer olina okusooka okulaba omukulu w'abazadde olina okusooka okulaba bishop atwala ekyo ekitundu kubanga essomero beribeerera abaprotestante olina ogenda namirembe otuule n'akakiiko oba akakola ebyo byonna byonna ebyo byolina okuyitamu emitendera naye ng'essomero baalagira president nga yalagira dda nti balizimbe naye nga tebalizimbanga nga bamuvumira okwo kubanga eryo essomero twalinga tulikozesa mu lutalo nga kwe bamuvumira afande kati ebyo biokurasi simanyi mpolukiwamenti simanyi biki then olina okutegeeza DPC then olina bonna bakkirize buli mwaso kasseeko omukono oli bafuna then bategere ne ssente z'ogenda okozesa kyekwanga liwo obwetaavu bwezima $5,000,000 then ate ogende ng'ogabako nga tonnazimba ssomero kakati bw'oba ogenda ogabako olina okendeeza ku seminti olina okendeeza ku matoffaali ag'ebbumba kati ate ozimbise gattaka kubanga ziba tezikyawera okiwulira byebyo ebizibu gattirire anti kati you see afande nze amaloboozi gempulidde yagamu kaga nti kakati minisita kituufu mwami Balamu ne mukyala Namere kye bakoze balabisizza obunafu bungi mu malwaliro mu masomero ne gye bayise gavumenti yammwe si gye baanika afande nti
ababaddewo abakulembeze b'oyogeddeko bo bakoze bali emirimu gyabwe kitegeeza abantu tebakola. Kyova olaba nti abantu babayita nga bakadde kati nganze ku myaka 72 ne bateekawo akakiiko ne bampita nenzija nga nkutta omuggo okujja okunyonyola kiki ekyaliwo. Kiki ekyaliwo ng'oli LC1 ng'oli LC2 ng'oli LC3 ng'oli simanyi LC4 ng'oli 5 ng'oli simanyi 6 ng'oli minister ng'oli MP ne bazimba latrine ne mala emyaka 2 nga terina kinya. Head teacher waliwo oli abasomesa mwaliwo mubadde mulagawa walaba minister nga ayimiridde ku latrine etalina kinya naye nga baddewo obukulembeze ku ssomero ku LC tebereza nga babeera ne speakidde ne bayita DEO najja ku speakidde ne bayita ne MP ow'ekitundu n'agaba ne baasa naye nga waliwo latrine emaze emyaka 10 terina kinya. Nze nalweso sijja kukayana nga bantwala nja kuguma bugumi bantwale neetonde neetonde nti neetonda olw'ebyo twetonda olw'ebyo kwegamba byolaba ebyokusasula kweruweero twatuuka okusasula kwegamba kati nganze nalweiso nosasulira ddala kungu nga wali mu lutalo ng'okimanyi nti kungu oyo teyaliko mu lutalo ne mukazi we nemubasasula bombi nga tebaaliwo nemubasasula naye nga te wali mu lutalo ng'okimanyidde ddala nti kungu ono teyaliwo ne mukyala we oba mukyala kungu nga yaliwo mu lutalo n'omukyala we naye nga bayawukana n'omukyala we n'aleeta omukyala gwe yakawasa atali mu lutalo n'alimba nti ono gwe twawayo naye emmere. Kati kungu mu Honorable Balamu ne Honorable Namere bagende maaso n'abalala tekibagaana. Nsaba n'okusaba Minister wa information bamwita wa information wa ICT Honorable Lumumba Kasule. Waliwo radio waliwo abantu abakuba ennyimba ng'oli yakuba oluyimba olw'okuwaayiriza n'alutotolamu ebintu naye radio neerukuba kwegamba n'oluwuliriza n'owulira nga lukaabya abantu amaziga ag'obwerero ebintu ebitaaliyo nga biri mu luyimba. Lulinze nafubanga nnyo nga bwe nziwulira nkubira UCC n'olaba nga UCC oba evuddeyo okugaana radio okufulumya waliwo ennyimba embi ennyo eziwaayiriza ezirimba ku byabufuzi ku byobufuzi oba ku byaki nezizannyibwa ku radio. Era njagala okwebaza Bannayuganda nti Bannayuganda bagumira ku gavumenti eno nabo bawuliza ne baga nti oluyimba alimba. So webuza waki radio yali badde rukuba nga lwaki yandibadde rukuba lwaki otula mu studio n'oteekako oluyimba lw'omanyi lw'olabira ddala nga luyinza okuleeta obuzibu ate si lutuufu nga lusiga bukyayi n'olukuba mpaka lwe luggwako n'enkeera n'oluddamu nti kubanga gwe gavumenti tojagala gwe tojagala nga gwe naye oleeta obuzibu mu bantu kati bw'obanga oli minisita owa ICT nga toyina ku radio toyinaayo informa togoberera teri yagoberera teri yakuwa nti nabadde ndi ku radio nempulira kungu ng'ayogera ekigambo bwe kiti kati nga bwe nawulira kundoza ku social media bakinga waliwo omubaka omu agamba nti batutte omulambo batutte bode ya Moses ali mu State House. Kati gwe bw'obadda nanga azze ku radio ng'okimanyi ddala si kituufu kubanga bannamawulire bakimanyi si kituufu bode ya Moses ali teyatwalibwa mu State House wabula
cabinet yamwogerako owulidde kati gwe lwaki okkiriza omuntu nawe nobeera awo nga tosobola kumugamba nti naye ekyo si kituufu bw'omugamba nti ekyo si kituufu tekitegeeza nti balaze nti olina sayidi oba oyogedde ekituufu oba oterezeza kati nze bwe ndowooza nti minisita wa ICT aba alina okuvaayo okulaba ebintu bino. So because nalabyeko waliwo minisita Balamu bwe yabadde waliwo omusajja head teacher w'essomero ye nga mu baana gavumenti beeweerera mu lya gavumenti erya UPE nga list yagattamu abaana 3 abalala negwe kati biwalabye ebyo 3 nze na muwala wange head teacher byenkubulira si lugero siki head teacher yagenda ku ssomero nga bamuwadde wa head teacher yalwawo okutegeera ne wayitawo ndozo bomwezi mulamba ndozo abantu ne balowooza takyagenzi ne bamubulya leeti nze kennyini nenvuga head teacher okumutwala ku ssomero eryo olunaku nga lwakusoma ne tutuuka ku ssomero nga tewali bantu olunaku nga lwakusoma ng'essomero lyonna kkalu nga bagenzeewo kati tuba tuli awo kati ne tulaba omuntu ne tumuyita ne tumubuuza naga nti abasomesa bali wali balima ne tugenda ne tubayita ne bajja nga balina n'enkumbi zaabwe ne tubagamba head teacher wano alwa nti head teacher wano bamuwa naye yagaana teyajja naye nga tuli muli naye head teacher yabuuza omupya kati n'abuuza abaana baliriddawo nti abaana leero tebasomye lwaki ng'essomero lirina abaana 25 toto y'abaana 25 naye ng'essomero lyali lirina ku gundi ku notice board abaana 603 bino byenkubulira bituufu 603 ku notice board tegeza government besasulira naye nga ina kyo sense bali 25 essomero bwe liri waliwo LC1 waliwo buli mukulembeze yenna ngeriyo ne MP government ekyaliwo therefore afande bino byonna okugenda mu maaso bwebiti government ebe ekyaliwo naye nga government yazze obuyinza mu bantu government bwe yatuuka wano newa ne yonna gye twayitanga nga tulwana nga ffe twali ba bukiiko nze atudde wano nali wakakiiko nasooka kubeera chairperson security committee twatula butuuzi ne tweronda ne tugamba nze kati nze chairperson gundi ye vice biki security committee 81 bwe byagenda byeyongerayo ntandika okulonda nga tusimba mu migongo eyo mu lutalo twajja n'obukiiko bwaffe nga president agamba nti obuyinza tubuwa abantu era obuyinza ne tubuwa abantu ndera abantu baabwe ne bakwata government nekwata ebintu byonna nebitwala ku district nga kirowoozebwa nti kati district ne babakwasa ettaka byonna byowulira obuvuyo bwonna buli mu mataka tebuli eno mu central government buli ku district yeri akakiiko ka simanyi bagiyita land board tebeza nga waliwo ne land board ya Buganda naye tewali watali kavuyo mutaka mu land board ya Buganda mu land board eza district ebintu babizaayo mu kyalo ne bateekawo n'okulonda abantu beerondera abakulembeze baabwe gavumenti neereeta ebintu ne bibula waliwo baddumba wa buhweju linnya linvudde Mwijuki Francis era we yabadde naga nti Balamu ali mu kugala amasomero kubanga ali mu kugaana kubanga gasasuza eyo nayo nsonga amasomero gavumenti aga UPE USE amasomero gadde gagufudde omuze ogujja ku baana akasente mu PTA abazadde baatuula ne bakkiriziganya basulenga emitwalo 5 oba 6
mwami Balamu gyabadde ng'agenda gamba ekyo tekikkirizibwa era naawe essomero tolina kugoba mwana olw'okuba PTA yasalawo baleete emitwalo 6 muzadde we tannaleeta omwana n'omugoba ku ssomero n'agenda. Amasomero ago agamu mwami Balamu abadde agamba ekyo kikome wasanze bitatambula bulungi ngagaliyimiriremuuko nga yeebuuza ku minisita Muyingo. Kati Mwijukye alina we yabadde naga nti Balamu asooka agenda aggale amasomero ga Ntale aggala amasomero gano amalala amanene agasasula miliyoni 1.3 nga tannaba kugenda ku ye kiyayise okunyigiriza amasomero ga wansi. Kiri kiti ekyo ekyokusasula abaana okusasula ssente ku ssomero. Gavumenti yagamba abaana bonna basomere bwereere. Gavumenti nebeera ng'esasula omusomesa buli mwezi. Nze waliwo manyi be babeera boogera busimanyi abasomesa bamala emyezi 3 nga tebafunye sente za gavumenti ez'omusomesa zifuluma. Sente za gavumenti zonna we zifulumirawo bafunire omusaala. Gavumenti nesigala ng'esasula omusomesa. Gavumenti neteekawo nga bw'owulira ffe bwe tulina Wazalendo. UPDF Wazalendo. Ne bagamba omusaala mutono tegumala neteekawo ensaku abasomesa mbasobola okwewola. Gavumenti yesasula abasomesa. Eno nze njagala mwami Mwijukye, Honorable Mwijukye atubuulire esente ezo eza PTA omusomesa afunako sente mmeka. Kubanga ezo nazo ziriko abantu batono nnyo abazirya. Tolowooza nti abasomesa ku ssomero be bali ezo sente. Nze njagala kutegeera Honorable Mwijukye atubuulire nti sente ezo za PTA omusomesa bamuwako sente bwe ziti. Kati Mwijukye avunaana Balamu kati okugenda mu masomero. Simanyi. Nze njagala Balamu agende mu maaso n'ebikwekweto ate ekyo kubanga president wabadde atambula babadde ekyo ekintu kibadde kyogerwako abaana tubaleke besasulire. Abazadde ne bagamba nedda. Gavumenti sigale ng'eyambako. Gavumenti yesasula omusomesa nezimba ebizimbe. Gavumenti yeteekawo ebizimbe esasula omusomesa. Waliwo esente endala zebawa simanyi ezaaki simanyi ez'okuyonja essomero ebyo byonna waliwo sente zebayita oba baziyita batya. Gavumenti ena sente zesindika ku masomero buli taamu. Kati nze ndowooza nti kati wabeerewo ku radio nti oba buli lwakusatu oba buli lwakubiri Ministry Education njagala okusaba Jesse Muyingo batekewo program ng'ennyonnyola bino ebintu. Kubanga fande kyenewunya ku ekyo nange actually lwakinzikiriziganya naawe ne Minister Balamu bwebanga PTA yatuula abazadde nga bwe batugamba ne bakkiriza tunasasula ng'emitwalo 5 ne wabeerawo abazadde abamu abatazirina era abatawagira kiteeso ekyo. Webale nnyo. Lwaki wali badde omugobera omwana we nga gavumenti yamusasulira ng'esasula n'omusomesa yamusasula buli mwezi omusomesa omwana ono gwe n'omusindika ewaka kubanga okitwalidde wamu nti abazadde bakola ki. Ate era nze njagala okutegeeza abantu teri musaala gumala. Kubanga ojjukira nti ne URA waliwo lwe bagipaaza then ne Yunula ne bapaaza omusaala ne bakuwa ogwenkana buli lwe bakuwa omusaala nti bakuwongedde n'ebizibu byo bwe bityo byeyongera. Teri musaala kukola kigumala. Kyova olaba nti bateekawo looni za banka ne bateekawo looni ezaffe eza Wazalendo kwe tugenda ne twewola teriyo gumala. Naye nga nze kyenazuula nze kyendaba nti Balamu nabo kye balina okulwanyisa kati. Ndudde ebbanga nga nkyogerako nti gavumenti eno erina ekintu bekikwatako tebakigoberedde. Yakiriza abantu kati katugambe nga Radio 4 ojja n'osaba omulimu wano ng'oli West 4 okiwulira
n'otula wano n'okola ng'omulimu gwe bakuwadde bagukuwadde olweze ebbaluwa zo z'oleese ez'S4 kati bw'omala okuziteekayo mu fayiro yo ate n'ogenda n'osoma n'oyongerako naye nga bawano si be bakuweeredde si be bakukkiriza kubanga gavumenti zonna okugenda okusoma gavumenti yekukkiriza osaba ne balaba nti waliwo ebifo 3 ebyetaagisa be 6 nekkiriza abantu 3 okuddayo okolaki okusoma bwe mudayo ne musoma ne mukomawo ne mujjuza ebifo ebyo kakati ekitaliiwo kati bw'ojja wano n'osaba omulimu nga office messenger ng'oli wa S4 n'ogenda n'osoma n'ofuuka owe 6 naye mu fayiro yo wano tebasobola kuyingizaamu eya S6 tugigattemu bakwongeze n'omusaala ogugendera kubuyigirize bo bakulikuluutinga ng'oli wa senior 4 kwera wano kuweereza kyayi kukola ki kati nobeera wa senior 6 n'amala n'agenda n'asoma degree myaka 3 era tebajongeramu eyo ebbaluwa teyongerwamu bakyamulaba nga wa senior 4 bw'oba wayingira mu busomesa ng'oli grade 3 teacher toleeta diploma yo ne bajongera mu fayiro ku district okiwulira kakati omusomesa oyo owa diploma aba ayina level gye yeetwaliramu n'omusaala naye bo ku district osigala oli wa grade 3 teacher kati ekyo kireese obuzibu abasomesa baasoma ne bayitawo osanga omusomesa mu nasale nga wa diguli ennaku zino mbalaba okiwulidde nga wa diguli naye byonna biba byo ate nosanga head teacher nga wa diploma naye omusomesa wa masters kati obwo bwe buzibu obuliwo obusingire ddala okuleeta obuzibu bamafiya mwami Balamu anaamalako nabo ajja kumalako nabo ekikulu gavumenti kumubakinga kumuwa obuwagizi ajja kumalako nabo okay nga tugenda okuwumulamu afande kisanja no corruption bwe tulaba bino ebigenda maaso lunaku luli Minister Chris Baryomunsi yagenda e Mbarara Regional Referral Hospital kyalabayo kyamwewuunyisa bwolaba mwami Balamu byaliko bwolaba Minister byamukama ow'ebyenguudo oluguudo ono lwa Mpigi Express bayingini abatuka n'okukyusa design y'ekkubo n'ebyo natandise okubiraba tugaye nti gavumenti etandise okuluma ejja kuluma kisanja no corruption eri mukola kisanja akuna mchezo ekikulembera fund Tom Magambo tibakoze kinene mu kunoonyereza ku buzibu bw'emisango omuli n'ebigenda maaso ku parliament ne bebakwata abali benyigidde mu bulyake abebazizza bakola lwakuba wabeerawo okulemesebwa naye nga bagezaako bafande Magamba ba CID bagezaako lwakuba nti ate ekidomola ky'amata bw'okiteekamu ettondo ly'omunnyo limu ekidomola kyonna kikola ki katono nnyo yonna kifa kati ebyo kye balina okwegendereza okulaba nti beetunulamu okuviira ddala wansi okutuukira ddala waggulu oyinza okuba nga ndi mulungi wano naye ng'eyo wansi abantu bange tebakola bintu nga naye kikulu nnyo okubabeerako daily basis kubanga gwe mulimu guba gwakuweebwa kirungi nnyo okubanga olondoola abantu okay good akadde katutwalaganya afande president w'eggwanga sibola kuva wano nga sikubuuzizza ku ye nga sinaba kukwata n'amasimu ali atya myaka Abannayuganda bamwongedde ekisanja kino bamwongedde ekisanja kya myaka 5 kigwako 231 naye namulabi ali very fresh namulenga ayogera alinga atali wa myaka 8 alina 82 sajja wa maanyi nzogamba adda buto akola atya yeekuumye bulungi talinga ffe abasooka okalabula omwenge afande wakyogera tiwasooka n'onywamu ku mwenge tanywa sigala obudde bwe bwonna abumala ku Bannayuganda lowoleza ggwanga bye bimuwutaataganya okulaba nti afunye olukakanya oluki enkanya bw'aba ayina enkanyanya Uganda
ye muletere enkanyenyi emyaka 5 obulamu bwe bwonna buli ku bannayuganda alowooza bannayuganda alowooza okulaba bannayuganda babbulukuka batya era olaba buli lwata takyayinayo mboozi yonna ndala ali ku bannayuganda banejja batya mu bwavu kyaliko tuyina lectures zaba officers abava ebweru Nigeria wa era owulira byabasomesa nti be balina okuddayo bakole ewaabwe okulaba nti Afirika ebbulukuka. Afande obubenje obususse ensangi zino obubenje bususse omwezi guno gwokanda ebibenje nga 5 obufiddemu abaana bamasomero abayitirivu ennyo. Nze era nabadde ndowooza nti kubanga gavumenti yavaayo nesooka eyimirizaamuuko ate nakyo kyempulira nti abantu bakiyombera bagamba tusobola naye nze ndowooza nti kirungi nnyo okusooka okuyimiriza ne tusooka twetegereza ensobi wakwevudde. Nze nabadde n'ekirowoozo nga ngamba nti buli lwe wabeerawo nti oba waliwo ogenda okulambula kubanga ffe otulaba tetusobola kumuvinga magye nga tetusoose kusindika reke first advances ezisookayo okulaba amagye wetugatwala waliwo amazzi amagye wetugatwala waliwo pit latrines amagye wetugatwala environment eri etya somero tebajja kutaataganya okusoma kw'abaana ne president wabagenda awantu ebyo byonna tubitunuulira wawana landinga biki kati nze era mbadde ndowooza nti essomero lyonna nga ligenda okulambula ogenda captura oyina okusooka okusindika komiti y'abantu oba 5 okuva ku ssomero ne bakwata emmotoka ne bavuga ogenda mu kifo ekyo abaana bwe tunaba tubaleese tujja kuyimirirako wano bwe tunava wano tuyimirire wano bwe tunava betegereze then emmotoka eno epangisibwa driver waayo yali avuzeeko mu luguudo olwo enkula yaalwo kati nendowooza nti emmotoka eno baasi wax erina okugicekinga ng'ebulayo oba omwezi oba weeks 3 oba weeks 2 okuge bayinginiya bamakanika okulaba oba baasi eno ddala eri mu mbeera nnungi kubanga buli ogenda okupangisa baasi mu ezo baasi global tawusi zaani bakulonderayo etakola bakuwa buwibo gye balabye ebatawaanya kwegamba olwokubanga bagenda kutwala abasaabaze kati eno eri awe ya parkinga gye bakuwa wadde kyakulabirako mpa ekyokulabirako sagala ba global bane apanda wabu kyakulabira kagambe amakampani ga bus yes amakampani ga bus balondawo bus etali active etajja kugenda etatwala nze bwendowooza sirowooza nti bakunonyezaamu ennungi esingayo okuba ennungi then ate abantu babatwalire mu kibbo bwe bali nnyo ne bagenda okusaabaza kati ebyo byonna bye birina okutunuulirwa ate eno wax si kujja kubanga wajja kufubutukayo muze nga bajja buzi tugenda kulambula ne baleeta epapula ne bakubamu nga ne basi bakoze eki tebagirabye kati n'aba traffic ku nguudo balina oluguudo lwe mugenda okuyitako poliisi erina okukitegeera nti waliwo basi 3 zigenda kapchorwa zitwala baana okulambula communication eyebeerewo kuba traffic ne traffic okutegeera poliisi okutegeera abaana bameka mu bus si kumala kufuna kabenye ne baga nti mwabaddemu abaana 10 mu bus etuuza abantu 65 ebyo nabyo nanze ndowooza bye birina okukyusa okuddamu okukkiriza okulambula ebyo ebintu nze byendowooza ne minisita Muyingo zesobola okwogera naye ne bwe kuba kuwandiika ebirowoozo byange nyinza okumuwandiikira bo ne balondamu ebyangu naye ng'ate tekyandibadde nnyo okugamba nti bino bikaluubiriza okukaluubiriza nga twagala obulamu bw'abaana kati n'ekirala essomero ligenda ekapchorwa kukola ki
kakati nalabye abantu bagamba curriculum new curriculum new curriculum kati bagala kukiteka ku new curriculum oyina okukwatako omwana asomenga akwatako. President Museveni akoze campaign ku buli district ng'akozesa video oli wabadde ng'ayogera ng'atuwa ng'abawa setup ya radio 4 ku video nze ndowoozaamu tukose in fact kyoyogedde afande waliwo omusajja omuyita Dr. Muganga visi wa Victoria University yagambye akaseera katuuse tukkirize n'okukozesa tekinologiya. weebale nnyo video president yagambye yayita firimu sowa yatambudde abantu batunula ne basirika n'okusirika n'abalaga basangwa n'alaga be balonda amagi n'alaga be bapakira obuwunga mu biki ku video kati oyagala kuŋŋamba nti abantu olw'okuba tebaakwatako tebavaawo nga tebategedde baba bayize kati nze ndowooza tukozese video tuleete eyo sipi simanyani eyo gye bagenza tugireete wano bagireeta omwana agirabe awo Dr. Muganga yagambye nti ennaku okumanya tekinologiya yalinnye abaana kati n'okubasomesa omwana osomesa omusawo okulongoosa omuntu naye ng'okozesa video tekinologiya. weebale nnyo ffe mu magye bapayiroti baffe okukuba emizinga oyina rumu mwoyingira n'obeerera ddala nga atudde mu nnyonyi n'ovuga n'okuvuga ekyo kyebadde ayogerako naye. weebale nnyo n'ovuga n'okuvuga ffe tulaba muzeeyi ng'agenza oba ku pass out ne bamusoosa eyo ne muyingiramu ne muteekako ebyokumatu n'obanga ddala ali mu kuvuga n'olaba ng'ennyonyi n'otya n'okutya ng'olaba ensuula ekikompolo eringa ekikusuulako. kati nze ndowooza ebyo byonna tulabe nga tubifunza nga tubiteeka awo naye nga kitalo nnyo okufiirwa abaana bafidde Kapchorwa abantu 25 kuliko n'abasomesa olaba byogerako wangi abamu ne batandika n'okunvuma manyi mu Uganda okuvuma kye olaba bukyayi obwo bubeera mu binika mu paaka mu taxi paaka mu bus paaka obwo bukyayi obwo abantu bwe bagula obwo bulimu ebirungo bingi bukyayi bulimu ebirungo bingi mwanti mbeeramu omujaja amajaani mubeeramu n'ebintu ebirala ebiyinza okuba nga bikyankalanya obwongo bw'omuntu ate ng'oye drive agenda okutwala abantu kubanga kati weebuuza lwaki omuntu wa traffic amuyimiriza ku railway station n'agaana okuyimirira ng'akimanyidde ddala nti wagenda luguudo lwa eggaali eyitawo ne bakuyimiriza n'ogaana okuyimirira. twalaba ekintu ekyokatambi ne twewuunya omusirikale wa traffic yamuyimiriza bw'ati yes kati n'olyoka olaba abantu mwe bannamawulire ne muwa obuzindaala abantu muntu agamba gavumenti simanyi eteekewo ebyuma gavumenti simanyi ekola etya gavumenti oluguudo lufunda simanyi wano oluguudo luseerera naye nga kwayise emyaka 5 ng'avuga okw'emmotoka n'akola ensobi eyo kwayise n'agenda Masaka n'akomawo kakati abaddayo omulundi ogwokutaano n'agaana okuyimirira byebirungo biri byogambye biri ku bukyayi ebiri mu bukyayi mpewulira mbukati ne ku pate bayita bantu bakola zipate oba graduation pate oba kiki ne bateeka mu zikeeke ne bateekamu ebirungo ogenda okulaba omuwala alidde keeke aseka bitali noga nti ono alidde obuli keeke ebirungo nga bimutabudde ebirungo ebiri mu keeke babiteekamu ennaku zino babiteekamu abaana b'abanna tebeeza n'okola graduation party abaana b'abanno abawala n'abalenzi nobateera ebirungo naye lwaki bateekamu ebirungo mu keeki bannange ngenda okulaba omuntu aseka ngenda okulaba jemu blouse eyawaggulu azina ebitategerekeka lwa birungo saagala birungo waliwo ebiseera nga Uganda wala gyoyo
bw'omufuka mu kacupa kana aka minowota alabikira ddala ng'amazzi naye balaba bulabi mu meeting ng'otandise okuwanika omukono nga mwalaba ebintu otandise okuwanika omukono bw'osekaseka bye boogera tebiri mu ono ng'awanika omukono kati bye boogera tebyetaagisa kuteesaakwe balaba oli awanika omukono mutandika kwekubakubako abadde kiki kyagamba ogenda okuli abuuza ekibuuzo ekitaliyo kyebatanaana kwogera kati ate gwe kiki kati ezo zibaasa ezo kubanga olabira ddala omuntu ng'akoze ekintu ekitaliyo